omulungi ali ku munyonkula musaako wasizotya sebo wasizotya nyabo sawa 3 kasita zikoona ng'omanya namakula ne namakula bayingide kisacha atagenda n'omulungi Susan makula bujingo namakula kyekisinga nasomako kusoma n'omwana nga inanta ba Susan nga nobozo omusango nobo oliwandika ko tebamanyani babayitamu bababiri nga bogwasoka nga tetwogera ndoze tisha nakizuula kati tukikosa fujjo kati nga batukuba babiri amulinga abaana abalongo kuliko omwaze azze emisango ennyo babeera ne bondi bati teboogera buli omu nabamukuba n'agumira emigo gya munne nga linga batuleka ani yaziza omusango basinze nafuka sinze babalika etisha natusayira amagezi naye olw'okuba nti nno erinnya makulu omukulu yalibaga Nambi omulongi Susan Makula Bujingo. Amina. Yes. Twebaza mukama olwa July. Mwezi no musanvu. Emezi omusanvu okubanga gitambula. Jibajja kwebaliza mukama nti owanga ddo omwezi omulala. Tejibajja pressure nti musina bifuna. Waliwo atanabifuna nga yaziikiddwa afudde oba yabifunye. Tulabako scenarios ezimu ng'omwana bamutikidde n'afa. Ne tulaba omuntu ng'embaga yakagwa n'afa. Byonna ebirooto bye ng'abifunye. Ne be batikira in absentia. Exactly. Kati gwe Katonda abakusaasidde n'akwongera olunaku. Buli kanako olina omwebaza olw'olunaku lwakeesezza ng'alukuwadde. So jokoma okubanga weeyongera waliwo nabadde njogera naye ne mugamba abantu abamu balina pressure no nina emyaka ngenda weze emyaka 38 ngenda weze emyaka 35 ana nga sinazaala naye nga taneralikira sinafumbirwa so n'okufumbirwa waliwo emyaka gye tutuukako ne tusooka nga n'abazadde batandise okugamba waakirizaalayo ku mwana zaalayo waakiri ku mwana ng'ebyobufumbo basoose babitadde ebbali kati unfortunately era juzi nali nga apasa ne mugambe ekkanisa ya Kristo ekyetaaga okusomesa ennyo okuyigiriza ng'okuyigiriza okutadde wali twetaaga mukama tumusabe ennyo ezimu kusala ze tukuŋŋaana osaba mukama atulongoosa emitima mu kyaki kyangu okusanga omuntu ng'agamba omuwala aluddewo okufumbirwa nti talina mikisa mukolimire aluddewo okuzaala kyekimu aluddewo ofuna omulimu kyekimu tosaba kimala kwegamba bateekawo embeera erowoozesa omuntu nti waliwo kyotakoze okubanga ofuna kati bw'ogamba nti omuntu ali cast okubeera nga tafumbirwa oba nga tazaala naye ng'oli mukkiriza tunulira bayibuli ani yali asinga Ibulayimu okukkiriza Sara alwewo okuzaala tewali he's the grandfather of all believers Hana gwe wali omusinga okukkiriza no bonna bo batuni Elizabeth bawe yalina mubulizi wa njiri mu kanisa mu yeekaalu naye yalwawo kitegeeza teyali cast omuntu asobola okulwawo okufumbirwa tekitegeeza nti yali cast kubanga ne bwotunu ya Leah ne Rachel Leah yasooka Rachel so buli muntu alina olunaku lwe ne bwe luba lwa mulimu ne ba business fekye tulina okukola tulina kubeera mu position oyo mukisa nti mukisa otegenda bwoba ku mulimu genda okole sente zijja kusanga bwoba bufumbo gwe weteeketeeke mukama aleete naye era waliwo ebintu ebimu lwakuba nti twagala ebintu mbwangu lw'abalala betulabye waliwo ekintu nga kigenda okujja nga Katonda yakuteekateeka dda omuntu azadde at 35 at 40 is a better parent than you are 20 atokole ekintu ekyo kisache mistakes omwana zakola ku 20 bwozaala kati omanye ekyokukola oyo omwana omanyi bw'olina omukuza so waliwo Katonda lwasooka tuteekateekera ebyamagero byatutwalamu tubeere ready tugenda kukola nsobi aluwa mwana nga yazadde omwana nga Katonda akulaba nosanga omuntu nga agenda fumbirwa naye nga Katonda agamba omusajja gwendeeta tannabeera ready for you nga gwe bambi byonna oyinza okuba obimaze ng'olina okugumiikiriza ebbanga gundi Ruth yabeerera namwandu bayibuli teri specifying nga ne bakulaga nga avudde mu maka ge n'agenda ewa nyazaala we n'abeera waate n'alwawo ko n'alyoka agenda okukola eyo time gye batatulaga buwanvu bwayo Katonda yali alinda lunaku lwe lumu Ruth lwalina okuba mu nnimiro ne Boaz lwalina okubaayo
simanyi lwaki tubeera tusoma Bible tubeera tulowooza nti obudde tebwayitawo tubeera nga balowooza nti kati olunaku erwacha ng'omwami afudde Ruth Naomi n'asalawo nti kakati kanzireyo ewaffe abaana baali tekyali nti n'abaana baali baakafa n'agamba kanzireyo kati kabagende kati ate we baatuuka nono okutandika okukola era walina okuba nga wayitawo kakabanga bamulina okusooka okweseetinga omanyi abagagga faamu tebazigendako buli lunaku tunulira n'abagagga abali mu Uganda asobola okumala emyezi nga 6 nga talinye ku faamu ye ng'akubayo simu waliyo manager ngoza ebbanga ligenze Katonda ko olwa place nze mu kifo lusinkano gundi destiny helper kati ebbanga lino lyakwebaliza Mukama giringa myaka emyaka kasitoweza emyaka nejeyongera 3-4 oyinza obutagitugamba negwe mu kisenge kyo gyebalize Mukama then yambala attitude egamba nti ekiruddewo Mukama anteekateeka oba anteekateekera ekisinga olwo ekintu ekitajja ku myaka 2 nga byonna bye wamusaba amazima omuntu w'emyaka 2 taba nabyo nga bw'oba nabyo ogenda byonoona bw'oba tebyonoonye bigenda kutta tunulira abasajja abakulu abavuga emmotoka ez'ennene olabe envuga yazo n'enkwata yaayo tunulira omwana omuto era n'abazikeera 25 olabe bwe bazivuga n'abazikeera bazivuga bulala omulenzi akedde relationships engeri gyakwatamu abakazi ndala now that you talk about it emirundi egisinga it's not a jinx emirundi egisinga abaana abamerusa amangu ne bagaggawala mangu below 30 in most cases their lifespan doesn't exceed 40 kafero teyawezana laba abaana beyayina mu 35 n'ogamba nti olesamba mulekwa 18 kibava bagamba akwata empola atuuka wala omuwala afunye omusajja nga myaka 22 n'omuwala afunye omusajja nga 35 balina enjawulo nkwata yaabwe value oli abeera akyalina amalala agagamba nkyasobola ofuna omulala so ddire ya Mukama esobola okuba nga preparation esobola okuba nga protection kyonna Katonda yamanyi kyabaakola twejjeko pressure y'omwana w'omuntu tuleke missing out ku birungi bya Mukama timing ye aina kyayagala omuntu afune waliwo abantu bawanga bato gye bali ne wabawo bagenda okuwanga bali awo wakati abalanga bakulu ye ayina ensonga lwaki kati byonna bayinza okuba oyitamu essaawa zino inembera gy'oyitamu omusajja simanyaganye omusajja ndeseewo nze nina byensikiriza nti Katonda asobola okukkiriza byonna obiyitemu ng'alina abakazi bategese mu maaso b'olina okukolamu obuweereza si kuwulira njiri ku kituuti waliwo ajja okujja gy'oli obanga buli lwakulaba gwamuzaamu amaanyi bw'olaba kisa kye yakiyitamu oyogedde statement eyo aliwo omukyala gwe nali naye ku Sunday she said that statement nga bw'ogyogedde twalinga watukyava ku ki nangamba kale nze kankubuulire nze buli wenkulaba manya nti nno byonna biyinzika byonna Mukama abisobola we are ministers ekyo hamba ye gwenze nkulabye nakusanga olina wootuuse naye byenkuwuliddeko ne byenkulabyeko we nakumanya nze nina abantu abakaba nga alina omwana ogwo kati nga nze ndaba kyejo kubanga nina gwendabye owaabana nga survivinze era mugabo gambi tomanyi gundi nagamba nagumira kwoyo kati ngoyo Katonda amuleseewo kugumya balanga muweereza mu ngeri yo nga tamanyi na kumanya nti ekyo ayina abalala baali mu kugira kyobula tuba tulina okwegendereza ennyo mu bulamu buno kubanga lwakulaba waliwo akulabirako gw'otamanyi waliwo akulaba gw'otamanyi nywera kyonna ky'oyitamu oba essaawa zino waliwo abakuyimbirira nywera ekijja ekikyo tekifaanana kyabwe tekisobola kufaanagana
ayinza n'okuba omuntu gwe bakulabe naye nga bakulaba mwavu ku baabwe gwe balina. It's okay. Abakazi abatayagala kukola bamanya abasajja abaavu. Mama nze sobola fumbira musajja atalina ssente olina mmeka nga talinayo wadde akakadde mu bbanka. Tomanyi nakukola kyeki ojajinga omuntu ayingiza ebiri. Omusajja ayingiza emitwalo ebiri ng'asindisa ekigaali kye. Gwe n'ogamba oyo sisobola mmufumbirwa kituufu tesobola bantu basiru. Omusajja akakaluka naye yeetaaga omukazi omugezi kubanga n'ebiri gyejo yeetaaga omukazi asobola oginvestinga. Sijjirya. So kati bw'olaba omuntu nga akusalira omusango ku lwekyo ky'olimu birabe bulabi ne ze bayita ennaku zigenda olw'enkya ne lujja n'ekyalo nga kipya ng'obadde tokisuubira. Abantu bakeera ku makya ng'obulamu bwakyuse mu seconds ne bukyuka. So webaze Mukama July omutambula olwaire ennaku z'omwezi ziri 7 oba tunaaweza ez'omwezi 3 tuyingire tugenda otuuka ne mu vision night. Osigala ogendera kuyandikibwa pray without ceasing. Osigala olindirira Mukama. Okulindirira Mukama tekuyina date. Tekuliko nti July, tekuliko August, tekuliko deadline ya December. Gwolaba December yalaba biro. Talaba nnaku. It's a season nga siyo. Season yiyo egenda kujja. So pressure atabana bala mwejeko pressure simwe mugenda okwewasa. Agenda okuwasa abatanajja. Nobondolekana. No kaba. Noluma pressure. Byonna. Aina wali. Pastor atugamba linda Bowazi wajja. Time ye bwenetuuka. He'll show up. So kati ate nawo omufumbo. Nywera mu bufumbo bwo bannange mulekerawo obwenzi. Mumatireeko. Teri kiweebuulanga muntu kweyambulira muntu mulala. N'owookusatu, n'owookuna, n'owookutaano. Nga gwe omubiri gwo tegulinaako kitiibwa kyoguwa kobe musajja obe mukazi. Si kyabakazi bokko obwenzi si bwabakazi. Nawe omusajja olina otuuka nga omubiri buli katundu konna kolina ku mubiri waliwo akamanyi. Otandikidde ku nkovu naye bannange. Nze nina ebintu bye ntya okukola. Kati dda onoga kati neyambulira omusajja omulala naye alabe nti oba nina mugaba wano. Omwamala oyo agumira omubiri gwo naye gwe kati ate teri kibinga mukazi Katonda gwadde bulungi sitani n'abukozesa. Against you nti abukozesa nolooza nti buli gwe weeyambulira olina ky'omwongeddeko. Bakutoddeko. Naye bw'oba wasalawo n'ofumbirwa tuula. Teri yakaka mu kufumbirwa. Teri yakugamba ebyo bintu si bya mpaka. Tuula okaka n'obeera omukazi. Olaba abali singo asobola okwekwasa nabadde nnonya nabadde ndowooza nti yooyo. Kati gwe omufumbo yafuna edda. Obona ku excused. Betwogera ku bintu engeri sitaani gy'attamu obufumbo. Sitaani tagenda kujja na thanda. Ng'agenda okutta obufumbo bwammwe. Bw'oba wali olabye enkuyege nga ziri ekintu. Tezireekaana. Ne bulya ogenda okera ne buno waliwo ne buno buuko obuli embaawo. Ogenda kera bukezi ng'olubaawo luweddewo. Mpola without noise. Sitaani bw'akola abafumbo. Asobola okugira mu attitude. Mpola endowooza yo n'engeri gye weeyisaamu n'emalawo obufumbo bwo. Nuweebuuza banne wano twatuuseewo tutya nga tewali noise nga abantu babalaba nga muli babiri teri alaba nga mulina ekizibu n'ekimu naye ng'ekibalya kiri munda teri alaba bwenzibo ne bugenda kulya obufumbo. Abantu basobola okuddiŋŋana ng'omu ayenze tebasobola kwesigaŋŋana. Wabeerawo ekivuddewo ekintu kye bayita betrayal. Abantu abamu tulinga Yuda. Tutya. Otambula n'omwagalwawo. Mulya mwenna. Buli kimu kyonna muteesa mwenna. Tamanya lw'otuula na balala.
tomanya lobera n'abasajja balala tamanya lobera na mukazi mulala wabula lwakutegedde oyagala akuyisenga Petero bwe bamuyisa tekisoboka Petero yali loyo yabeerawo paka ekibuzo kiri nti lwaki Yuda gwe balaba gwe lwaki abafumbo abasajja bonna bakwana gwe omukazi omufumbo lwaki tebakwana bakazi b'abalala waliwo obunafu bwe walaga waliwo availability walaga nti wooli abakazi bonna bafumbo bwe tubanga tuli wanoze ne kisache nga tuli bafumbo lwaki omuntu ayanguyirwa nze wabeerawo obuzibu kekaliko watugambako nti no lwaki ababi bonna baddukira gy'oli wabeerawo obuzibu lwaki gwe weemoola oli mufumbo naye osekaseka na buli musajja oli mufumbo osabiriza abasajja abatali babbaabo waliwo ebintu ebireeta abasajja okugira okusemberera tekiswaza musajja nga mukazi we kubanga asabiriza ekintu kuweebwa kizibwe omuntu akuwa muzibu okugamba notu muzibu nnyo kisachi wano omuntu gwe tumanyi omufumbo administrator afao Gideon abasinga bamumanyi kuba kafananyi nga Gideon buli mulenzi ali ku kizimbe kuno nga mpayo ko mutwalo mpayo ketano mpayo ko buli musajja ali kuno kifananyi kye kisookera ddala kyoloza ku bbaawe first of all omwami wetu era tumukubyemu ebituli then ne bana abamuwa bafunye power kati wali abakazi abafumbo nga musabiriza nga tosobola guma kukweka kitibwa kya bawo naye naawe obutaweebuuka banange toyina nempaamu omutwalo oli mufumbo lwaki osaba omusajja omulala omutwalo mpaayo 5 kasitolaga abantu bano nti abasajja bano nti balina ebasobola okufunira kati gwosabe mutwalo akuwa 5 olala talinda musaba olwatandisa otegera nti omwami wo tagabirira kimala kati ngeyo point kati awo nga sitani afunye wayingirira n'abalala tebalina wali abakazi nga akameeza 15 naye nga abeerawo nga ne15 ezo nnyingi abalala 20 n'ayiyayiyawo obuva nga zaalina naye nga tagenda lagansi ku bbaawe kati wabawo naafuna 2 naleekanira ensi yonna nti bamuwa akasente katini kati ng'oggyeko okwemolozanya na buli mulenzi bakwatirira bakunyonyogera kati oli mubeega ng'oli mufumbo kati abasajja balala n'obawa amaanyi ekirala lwaki munyumya emboozi z'amaka gammwe eri opposite sex nze nina emikwano emirenzi nina abawala nina emboozi zesitanyumya na balenzi abasajja ennaku zino temumalaako omwami wange mba mutaddemu singa mbe emboozi erina balenzi nagaba kyogamba bawo takola naga wa takola kale naye olaba kasita otandika ebyo ebiboozi byonna sexual talk n'abalenzi oba abasajja ng'ebituli babikubyemu kiryoka okubeera n'emikwano naye emikwano gyo girina otuuka ku level nga gimanyi nti ono mufumbo teboogera ku bbaawo eyo si topic waliwo abantu abamu by the way betubeera tumanyi nti oyo emboozi bwe ziti taziparticipatingamu oyo mbeera mwagala okubeera waali temugeza ne mutandika okweyogeza ku kino omuntu akusoma omuntu nalabanga nange ekyekikazi tekyewa kitiibwa kasita batandika ebyo ebiboozi kati sitani bw'aba anoonya wayingira mu njuyo agenda kujja mpola ayina waagenda oyita oli ku mizigo owa bbuki akubanja musajja ow'edduuka akubanja weetadde mu mbeera ey'okusasula nga tokozesezza ssente bawo tamanyi nako nti bakubanja oli mukazi mufumbo amabere gakola kyebweru onoonyaki otambula olanga mata nti oyonsa kiki
manyi bana batambuza ebyennyanja ku byalo ku bugaali ekimu olusi bakisiba mu maaso ekiraga nti atunda byennyanja oba kengere engeri gye bazikubamu oba ku box ateekako engege ateekako ekiraga nti alina kyatunda kati omukazi omufumbo ebyo ebintu ebisinga bye tuwoza fashion those are insecurities olaga ensi tonnakkiriza nti oyina omubiri era ng'osobola okugubika nga bakiyita batya seeking attention onoonya validation nti oli mulungi onoonya ensi ekkakase nti oli mukazi mulungi onoonya abantu just bakulabeko attention tukyogere tutya oyagala enseeku emanye nti olina amabeere amalungi omuntu omu bw'aba yagamba nti malungi tekimala gala buli omu amanye oyagala buli omu amanye ani gw'okakasa baawo asobola okuba nga akutya bannange ekitonde ekitibwa abasajja mukazi omukazi omufumbo ayinza okuba takolanko kintu kyonna bbaawe nesimanyi kibeerawo ntiisa katonda gy'abateekamu ku mukazi we ate n'omugamba nti olugoye lweyambadde sirwagala ng'asuubira omukazi okukirowooza nti omwami wange anabeera comfortable n'ekino olwo olugoye n'ekirala omanya bbaawo yaani neweewa ekitiibwa so okubeera nga oyambala bwereere tekitegeeza nti oli mulungi buli nsowera waliwo akantu ke baakola nga bagamba ak'okuba nti ekintu ekikoma okubeera private kyokubeera nga kitekibeera destroyed nga ne bakozesa akafaananyi ka sweet nga sweet bamusumuludde mu kaveera nga buli kawuka konna kazze kulya ku sweet kati abakazi abamu ekibakwanya kyekyo temuyina bulungi bwe mulimu just ka sweet kali bweru buli munyeera agenda kujja newawo omukazi gw'osanga nga Yesu bamusobola omukwana naye nga waliwo atya okutandika omukazi oyo olw'enneeyisaaye ngera n'abamuyita bayita maama ajja ati ne wabaawo gwe bayita saizi yange byanjawulo oli ng'alaba ssebo oli saizi ye si mu character mu mbeera mu neeyisa mu waleti mu buli kimu era abazadde katonda bw'abawa ssente nammwe abaami mukazi ole kaafaanane byonna by'oli your values zimuyigirize ugambe nze munnange saagala muntu abeera bwati ne bwati nze neeyisa bwenti newe ekitiibwa nsaba wewe ekitiibwa leka omukazi waafaanane ky'oli gwe kuba akafaananyi nga tuyina saagala geza abantu amujja nyiga ebyobufuzi byammwe bingi nze olina olunaku lwe nalaba ki babbi Kyagulanyi ng'ali mu bikini that's not a first lady oyo yali mukyala Kyagulanyi yali agenze out n'omwami kati olina wootuuka ng'ebyo ebifaananyi bisigala mu ssimu yo lwaki olina position you have position gy'alina tulaba first lady oli mu bikini ku beach ku swimming pool eyo eba private life yo so bisigala mu ssimu bw'otunuulira first ladies mu nsi yonna omukazi gwe bakyasinga ogamba slayer mu nsi yonna yemuka Trump olwerabedde ekifaananyi kya bikini akuba akasuuti ne katuuka ke kamukwata naye nga style ogirabira ddala slayer but first lady abaami kubanga kino kyammwe mwabatufuula kikyemuli abaami wobanga olina position ng'olina values z'olina mukyala wo mu empowering azifaanane azetamanyi buli muntu anaamutunulako gyagamba era ddala oyo mukyala gundi omwami tuko complaining oba okulekawo omukazi nga buli kimu wakikola mukazi wange mukyafu mutandikirewo dde wano omugazi saagala mukyala mukyafu ebimu ku mbala zange buyonjo era nkusaba ennyumba yaffe teberanga nkyafu leka akyafuwale nga wayogera abeere nga yataawuliriza saagala mukazi ayenjeera
kimugambira nga mukyekwana era ne gwe bagamba mutebagala mukazi ayenjera ne lwayenjedde ayenjera akebera essaawa baleme kumumanya nti yayenjedde ng'akimanyi nti sitambula kusukka ssaawa eziti kyoyogeddeko ekya grooming omukazi ono ogenda mumufuula kubanga bw'ajja mu bulamu abasajja mulina obuyinza Katonda bwe yabawa mwe mulina vision zaffe ffe tujja kubayambako tu accomplish tutambulira mu byammwe kyova olaba omukazi tasobola zaala paka ng'omusajja amuwadde enkwaso kitandika naawe ejja abakazi amagye amakazi tugalina era buli mwezi gakula ne galindirira enkwaso bwetajja tu shading off etugenda mu nsonga omusajja asembeera omukazi reproduction egenda kubeerawo so oyina kyocarrying omukazi kye yeetaaga then she will multiply it ajja kwongereza ku ekyo kati omukazi ono oyina vision oyina ekirooto kya linnya lyo kya famire yo buli kimu kyonna it's your power, it's in your power amaanyi gago omukazi ono alina omanya nti sente zammwe babiri buli kintu ekikolebwa mu nnyumba kyammwe babiri kasita otandika okukuta ajja kukuta kubanga tafiiringa safe talina future gy'alaba talina security gy'alaba nti ono gwempa byonna ng'ate yetandiiko kati omukyalo ono muwe buli kyolaba omukazi omulala kyalina okubeera nakyo gy'otambulira olina bye weegomba mu bakazi abalala ono omukazi asobola obbifuna wamuwasa omulaba teyali mubi kyekimubijjiza waliwo ebininza okuba ebizibu character naye wayogera ekimala ne mugenda ne mbakazi ano nga banange byonna mbyogedde kazi naga ngenda kyuka ne muddingana naye bino mbu omukazi tamanyi kwambala mwambaze yingira amaduka gali mu kibuga wagambe njagala ku assignment ombuliranga buulizi bbiri muyina omukolo omukazi omutwale mu dduka amukola enviiri buli kimu kyonna tamanyi byakwefaako biki gwe oba omukwata omugana genda mu saluuni eri bakulinzi bulungi tajjagana abaana bo balabika bubi bannanga otukalola ne banenya abakazi omukazi talabirira abaana oguddako ng'amugamba bade nsaba tusinkaneko ki service ng'ewedde omukazi oyo ajja mulinda ne kasente agenda kubeera ku pressure efuna akateeteeyo akalungi tabadde ku pressure ng'alimbisa enviiri waliwo abantu abakuumye status naye nga bali bubi basinga ne basingo enviiri naye akyanoonyanga singo bw'anoonya kati ate n'atandika n'osasula rent kati bw'agattako abaana bo abasingo mother mu bufumbo kyokka abasingo mother gye bali bangi abafumbo bangi naye ng'omusanga asekerera atalina musajja ekikufuula singo mother ovunaanyizibwa si musajja kuyimirira ako kubanga n'owange gy'ali mulamu n'owuwo mulamu tampa ono takuwa kati gwe ate ekizibu olina n'obuvunaanyizibwa obumulabirira hayi mami olina obwa mami kati omusajja ekikufuula omusajja waliwo ebintu ebimu nga tezirina kuba prayer requests za mukazi anoonya transport yamutwala ku church oli okay aiya Katonda bwe yali ayogera ne Yusufu yagamba dusa omukazi n'omwana teyagamba mukazi twala omwana yagamba musajja yali alina noonya means of transport tugenda tutya mbatwalawa bangambye tutuuseeyo tutya omukazi okunoonyawo okuzaalira yali Yusufu ebisulo bijjudde yali Yusufu n'anoonya omukazi awezezza olubuto lwa myezi 9 bakuyita taata bakuyita mwami talina na mama kiti esookerwako oli omu kubeekalakasa mu gavumenti eddagala ttono eri abakazi abazaala
gundi government eno ekijintamisiza abakazi baffe bazaala bubye kawempe agende nakasero waliwo options tebakugobye eyo nsambya katudde kale kuga wansi nsambya tennagoba lubaga teggobye mengo teggobye line eddwaliro lya specialized eri abakazi eri emulago terigobye tebannakugoba lwaki gwali mu line y'abasajja abeekalakasi olw'ebitanda okuba ebitono ekawempe lwaki eddwaliro balizimbira mukazi wo kera kogane okera bukezi nogamba this is not my portion eno si family yange tegenda siba bulungi weraba